Alright, webale kubanga atera wekumide ku Projan Media TV ogamba otyo mulungi nga gwe wasalawo noba nga olaba owuliriza Projan Media TV. Kakati saa zino eno wenjogerera manager gwe bayita Roger, tumumanyi nnyo manager Roger amanaging Spice Diana. Spice Diana yavudde awo n'asooka wana mwana mulenzi no manager Roger n'agamba nti no, senga si manager Roger, senga nze Spice Diana siri wana eno. Spice Diana bambi engeri gye jagirako ku manager Roger obedda ekwasana ennaku n'agamba nti no mbadde ne ba manager bangi nnyo mu nsi eno naye ng'ate bonna sibalabamu mugaso nga ndaba bonna tebalina fitu kyanga ya manager Roger. Esaawa zino sigamba nti no nina omukazi, I mean esaawa zino sigamba nina omusajja, naye ate manager Roger ono alinga nga taata wange, alinga mwami wange, alinga muganda wange, buli kimu kyonna kyonna bambi akinkolera bulungi nnyo. Manager Roger ambeereddewo nnyo era nze naye sisuubira kola concert ku Freedom City ey'amaanyi ennyo bwetyo, naye manager Roger yambeereramu n'angamba osobola okukikola era nze naye sirina nasuubiri kola concert. Ne manager Roger yaŋŋamba Spice Diana osobola okukola ekintu eky'enjawulo, ensi yonna neekulamu omugaso, ensi neekutegeera era olina okuba nga wekkiririzaamu. Bambi ebigambo bino yabyogedde nga kirabika bambi manager Roger naye esaawa zino balinamu obutakkaanya naye nga talabika manager Roger ayagala kuba nga amusuulawo, naye bambi yamwogedde ebigambo ebirungi ennyo. Ne kale manager Roger ono tujja kuba naye tumufuna biki byayogedde. Nesigala nga oli ku Projan Media TV, subscribinga, olikinge, okomentinge, sina shindi osobola okuba nga osharinga. Webale nnyo, webalire ddala.